wandika nti ketwolekedde kalungi, wandika nti ketwolekedde katufu. Satan, Ne bagamba sitaani, the devil, emisambwa ne Lucifer of darkness. muje be balangira b'ekizikiza. Ne bagamba Entertainment One presents an independent age ne 4 Films Productions. Ne bagamba Telefilm Canada ne Manitoba Film na Music. Tutandise muneka nakyala kali katambula ndegatokekkaanye. Paka twetegereza Lodi yali wano ng'atambula. Oline Kabaka VJ Arafa Kabaka kyasogera bu sinema ensangi zino. Akatwanise ne Lodi nenkalabika munnanga ayagala abakyala muganda wange. Abetegereza ategereza ono ekatambula netegereza ekisambi netegereza owakawata ak'ennumba ndegatokekkaanye. Good morning. Akati no Lodi ajja wabuuza ku bantu. Soko ntulire ndi ntya. Soko ndabe ndi ntya. What? Yeah? Alright? Yeah. Kyogamba sikusanyusizza. Your ass. Eka nti munange oli wakabi. Bro? Alright. Bro mwana sikutegeera munange ebintu byoliko. How's it working? Kiri kitya munange kitambula kitya? It's working well. Kitambula bulungi. Style and charm. Just munange style and charm just okunyumirwa munange. Dropping card tricks that you never show anyone. Oyinza otya okuba nga munange kazi ozitamusere nga tolina gwali oziraze. Of course they do. Era munange bakikola. Dude, according to Men's Health. Okusindika munange ku byobulamu by'abasajja bakola ebintu weebityo. Yeah. Ugambe twolekedde masavu nga ganyoko gakyakaliwa bwe lusembera. Hey, Emuje bale ku bibeebi mbadde mbayise na ku baana mmwe musaka omusebe. Sure. Alright. Yeah. Pick one and Sooka olondeko emu. Kana kanakyala kalondako kaadi emu. tear it up. Sooka ogisitule. Sooka ogiyuzeemu. Kana nakyala I can have that back. kati nsobola okugimpa kati gimpe. Nagikasuka eri. Is this your card? Nagikomyawo kaadi yennyini gye yali ayuzizzaamu. Not even close. Baba si yeyo. What? Ekiki? Thank you, bro. Ngamba nti njagadde akaleegako. Oyagadde akaleega kange. Kati nagenda okoteza ate nga kaadi eri mu kaleega. Do that. Okikoze otya? Ate ojja kukitegeera. It's working. Okimanyi bikola. I'm having a party at my house next. Kimanyi nti munange n'opate munange bako bamusobola okujja ne mugirabako. That sounds Erabika nga y'amaanyi. Tugenda kujja wamma. so Church thing. Tudda naye mu bintu bya chachi naawe. Gwe naawe bulazo otalina makulu. Gwe naawe ono. give him a break. Musoke mu mwemu okuwummulamu. What? Ekiki? Ku kisajja gwe n'ogaana pate. Supposed to try to get in her pants. Kimanyi mwana mbadde njagala kuyingira mu mpale zaako mwana niyo oli wano oli mu kwekoza. I didn't. How did you Wakikoze otya? Naga nange simanyi. magically touching him? Kigamba nti watufunye obunyomu twatandise okufuna amanyi ag'enjawulo. And so does Kent. Akati no Kent ne munange bwatyo naye bwali. Nakale oli ebivubuka eby'ofujjo batandikirawo okudduka. Muyobirawo ebivubuka nga bibeerawo bikyokooza. Ate no balodi badduka eno ne beekweka ono n'akweka munne. Agamba baba mpedde agenda okutuuka eno ate biki bino byenjiikidde. Tunoonye eno. Where's that little shit? Oyo fala aliwa. The Vaayo aliwa. Akati no Lord ali eno ebintu bimuyiikidde atandise okuyisa kwagenda lowooza se bava mu kasabbuuni gye gatokekkaanye. open the door or I'll Biggula oluggi oba se kyo ngenda okusekula. Tolugula. Namwe mundeke namwe temunfiirako. Yagamba waayi muguleewo bagenda okugulawo. Lord What the fuck are you? okola ki? You jacking it? Sokolinde oli kasabbu. Musooke musembere mwenna ono Lord seba aliko. Akati no Lord ebintu byali bimuyikidde ku mpale baamugamba seba badde mu kasabbuuni. Baamugali. Ngabe ndolekedde masavu nga ganyogoga. Tin last ke ka sinema. Akati no hato Lord nakatwanjulira. Bakese tin last ka sinema kotasana kusubwa. Akati tulina amaka ge twalengera. Alabe yali akkirira mu kaseera kano baali babiri. Sleeping in on the weekends? I mean, an hour a week and it makes her parents happy. Kimanya nti munange tulina okusanyusa abantu. Mom, but you're a Akati no tolekedde ka sinema kano kalimu ekyokuyiga. No. Wana abavubuka. Akati no waliyo ekidiinidiini ekyali eno. Hail, Satan. Amunange amagombe ne sitaani.
akati ne waliwo kabona yali abakulembera yali afuna ekikompe n'asooka akinyweramu. Munnange abooluganda, kimanye nti munnange okujaguza kuli kumpi era munnange tugenda kukola tutya ffe Mukama Katonda. Tukikolera maanyi ge yatusuubiza oba munnange olutalo olugenda okubeerawo wakati wa Setaani munnange ne Katonda okuva munnange ku muti gw'amagezi munnange amasitaani gonna akati tuli eno mu basamize akati omu yasooka n'atandika okukwata ku sisita atandika okukombeera wano sisita awulira afa okukola ki? Bwe tuba tusobola okufuna buli omu ng'atufaako bye tuliko eno. Gwe bwe mbadde obadde wali mune nga tuyita Setaani. Kimanyi nti munnange abasinza Setaani munnange mulina okubeera beewa munjagala weetegereze nagambe n'abakedde kakuyiga. Ugambe bano n'obusalaba bwabwe munnange bwevuunise. Kimanyi nti Katonda ye mulimba. Tuli mu kasineema njagala tukekkaanye. Genda ku TikTok likinga following VG Arafa nina ensonga lwaki nakakuleetedde. Ogenda kuyiga bingi. Akene waliyo ekidiridiri nkiri eno kigamba nti Katonda mulimba njagala tukekkaanye. Nagambe nakuleetedde kuyiga. Tuli mu kasineema. Hail Satan! Munnange Setaani awangaale. Setaani awangaale. The offering. Nagamba mutandika okuleeta ebiwaayo wammwe. Bulijjo mugamba nti abazungu si basamize nakabaleetedde ekakkanatuula. Ati Kabaka VG Arafa mumanyi genda etagabira masavu nga gannyogoga. Ate nno baleeta akaliga akato. Nagambe negenda kubanga tokeni y'amaanyi gaffe. Akati no baakasala. Bali bakasaddaaka. Era munnange baasooka ne bayonjawo omusaayi. Mukimanye nti munnange twetaaga okufuna akasente akatiimu yaffe ey'omupiira. Era munnange Astra Ceremony niyo munnange yagenda ogikwasaganya. Baamukubira mu bugalo mu kaseera kano. Asooka olindeko. So this talking during church thing. Kati munnange ekyokwogera nga tuli mu kyaki ya Setaani kiba kyaki? No. Sooka osirike. You see how joking and Gwe laughing, tulaba nti tolina kusaagira mu bintu bino. instead of paying attention to the sermon could be a little. Njagala munnange owe attention munnange bwe tuba tuliwe nga tusabisa ebintu byaffe ebyettima ebyokusaddaaka abantu saagala odde mu muzannyo. Rest of your life. Okimanyi tosobola okubonaabona obulamu bwo bwonna omanyi kye tuyinza okukola ggwe. Oh really? Okimanyi ekyo? Sheldon, hi. We were Tubadde mwona nga twogeramu wano. option drink. Kabona twali twano nga twogeramu. Certainly hope so. Nkulaba ono omusajja ne Setaani yamubonyaabonya ddala buuluba. Omulinga. Yes, sir. Agamba ye mukama wange temuddamu kukola fujjo nga tusaba muwulidde. In fact, why don't you recite for them the names of our Lord? Ye kaakati sooka oddemu amannya ga kitaffe Setaani munnange ddamu amannya ge. Lucifer, Bizobabu, Beelzebub. Toyonoona amannya ga kabona waffe. Setaani amannya go goonoona. Ddamu oyimbe. There are over 40 of them, you know. Kimanye nti gali 40 To learn them. ate ng'olina ogayiga gonna. There's such fabulous things in store for you. Kimanye nti waliyo ebintu birungi munnange ebikulindiridde. Yiga amannya ga Setaani gonna 40 va mu ebyo. Can I go? Kati nsobola okgenda? Agamba osobola okgenda. Bakabona omwana ono sooka ojje. We're all very excited. Ffenna tukusanyukidde munnange byogenda okutuukako. Agamba kaale. It'll be fun. Bigenda kunyuma. Akano kabona yamugamba. Kabona wa Setaani yamugamba nti munnange byonna bagenda okutuuka tugenda kukusanyukira. Kept him chaste. Akano Captain Jeza. That problem kind of took care of Ekyo it. ekipogema ekyo ekizibu nakijjeewo dda. Akano basooka ne bavaayo baali bamaze okusinza. Era munnange bawalampa amadaala. Then last ke kasineema.
era munange tugenda okwetegereza nga munange ewali library munange gye basibuka okuva okusaba That doesn't make any sense. Not fucking bagamba tebikyakola makulu the greatest part of your youth. The hot. kimanye nti munange bwaki esinga obeera muvubuka Agree with something like that. olina okukkirizanya ebintu webityo Because I'm not allowed to. kubanga munange sikkirizibwa Oh, I see. nange nkiraba Scared, huh? okyogamba otidde No, you got a little case of the vagophobia? I don't know. kyogamba nti munange olina bedphobia olyawo This shit out, man, before it's too late. iba naawe byejjeemu naawe nga kakudde tekannabakkeerewa What we should be doing is tripping over each other's dicks to see who could back. kyetulina okukola munange okubanga munange tuyagala nga tuzunza zubula tuzize eno tuzize eri Anything. kale kyonna kyekiri That kid's got problems. oyo omwana alina ebizibu Problem is you. ekibuzibu nno yeggwe nno We just wanted to make sure that both of you were spiritually prepared for what's going to happen. twagala kakasa nti oba yeetegekkedde ekigenda okuddako Great honor. munange kigenda kuba kya kitiibwa It'll all be over very quickly, right? era byonna bigenda kuggwa mangu si kyekyo Kid, my dear. kigamba bigenda kuggwa mangu omukwano Fear plunges into the flesh swiftly, smoothly. munange bigenda kutambula mirembe No. He'll feel a little pinch, but for no more. ajja funamu obulumi butini ne bigenda kuwona mangu No, there will be pain, extreme pain. kimanye nti va ku buno obulumi bugenda kubeera bw'amaanyi naye ate agenda bufunamu akati bana kibali mu kwetegekera naye nga bagamba abato bagenda kufuna obulumi naye nga obulumi bagenda kubugwanira bagenda okufuna bagenda kufunamu kinene Why don't we just sit him down? lwaki tetubatuuza wansi ne tubabuulira That way he'll be prepared. oba bajja kuba beetegese Okay, that his best friend is gonna have to mop him up after the ceremony? No. anti mukwano gwe munanga alina gy'agenda munenga omukolo guwedde He loves Satan. Sheldon, I'm kimunga mwana ayagala sitaani munanga tasobola bavaamu There's no reason to tewali nsonga little fellow. We don't have time. tetulina budde Thoughts. ekintu kye twagala kiri kumpi tetulina budde bwakumala Equinox of his 18th year. Jesus Christ will return. ate kimanyi nti yesu anaatera okudda akati no njagala weetegereze kabona ono wa sitaani yegamba nti timunange yesu kristo anaatera okudda tulina okwanguya ekintu kyaffe mu nnambiro nga tannaba kudda So my advice to you is kati nno amagezi gange gali nti things aside and ebyo mubiteeke ebbali on the positive. tugende ku kintu ekituufu agamba kaale kabona yali agambye nti yesu anaatera okudda nti balina okukola ekyamangu Yeah, you should be enjoying your big night. olina munnange okwenyumirwamu olunaku lw'olunene Eating like there's no tomorrow. lwaki olina okulya nga watali nkya era ne keeki ze balya zonna zirimu emisambwasambwa Is it a girl? kyogamba muwala No. nedda Actually, yeah, kind of. kale munange kiringa bwe kityo omwana ono yatandise okwagala Something happened. waliwo ekintu ekyatuuseewo Not gonna bore you with the details. sigenda babo wange mbabuulira ebikwatako Physical contact. wakozeko physical contact naye There was no intercourse tewabaddewo intercourse temwegasse naye and no oral. tewali wadde munange ebyomumwa No. nagamba nedda Anal. Jesus, Mom. mukama katonda Was there anal? No. Okay, look. Something happened. waliwo ekyatuuseewo I'll never get laid in my whole life. ekitatuukangamu mu bulamu bwange You can talk to me about. osobola okwogera nange I didn't break my stupid oath. All right. Okay then. namukoonako namugamba kaale mukama sobola kumenya kiki sobola kumenya munange kye twalayira We're born. We were your age when naffe munange twaliko mu myaka gyo we just didn't know what to do, but twali tetumanyi naki kyakkola you had a special purpose. ne gwe walina omugaso munange ogwakuleeta ku nsi eno You're going through some pretty depressing teenage. tukimanyi nti otandise okuyita mu bintu ebyekivubuka ninjagala byonna obikwasaganye ng'omwana asinza sitaani munange olina okuba nga obikwasaganya nagambe nakuleetedde kakuyiga totemya When it is all over, you will have a fuller understanding. bino byonna nga biwedde ogenda kufuna entegeera lwaki tugamba bino ebintu bye tugamba akale odiyo yasitukawo erako ebyo baali bamugamba We need to tell him omwana tulina omumugamba prizes. munange nga tetunagwa mu butabanguko Absolutely not. You'll tetugenda mugamba kaakati tannaba kwetegeka screaming. Do you want other people? gwe tomulaba gweyagala atandika okuwogganira abantu You heard him. Okay, he is. omuwulidde naawe atandise okufuna obuwala bw'atandise okwetegereza atandise okwegoba nga abantu ba bulijjo tamanyi ki kyamuleeta He did.
ate alina ekintu kye yakoze. Akati osooka lutegeeza laddu yakuba mu bbanga. Tugenda okwetegereza kabona wa sitaani ali n'asaba balina nabo sapule yaabwe. Akati yali wano. To know that it won't just be Neil who'll be rewarded for his sacrifice. Kimanye nti munnange si niyo yekka naye agenda kuwawera munnange ekintu ky'amaanyi nnyo ku saddaaka kwe. Thank you. It's almost sundown, dear. Oh, would you kindly... Munnange obudde butuuse eka musobola otugoberera. Baatambula. Oli ne Sitaani yamukyamya dda. Evening. Amakya munnange akawungeezi ne bamukubira kabbayi naye nga katima nange. Kati nno yali akyali wano. I'm so proud of you. Mpulira nga nkwenyumirizaamu. Ate ku lwaki? You've been such a good son. Mwanange bampa omutabani omulungi. Yamuwa akafumito. Mama obadde ki? Akati Nakyala teyayogera bingi. Yagenda bugenzi. There he is, buddy. Ekyapiiri oli otya? Leka tuwuutewuutemu. Akati Nakyala we yajja. The confirmation, you get to bone any woman you want from within. Kimanye nti wano Omulango os'okubonera ne kakyala konna k'oyagala. Make her Konna k'oyagala kati waliwo oyo gwe yonna gw'oyagala gw'osongako gwe weetwalira. Okay, everybody. Akati no buli omu. This- Abagamba mutukuŋŋaane. Baasembera balina okunywegera ku mpeta. Nagambye buli kyolaba njagala okiwandiike. Wandiika nti kano ke bakayita tinlast. Kalimu ebyokuyiga bingi. Akati no dyeti ayagala kukomba ku mpeta. Era baamukaka bukasi najja n'agikombako naye nga abadde tayagala. Naye nga munnange oniema munnange yemuyite nga pasita wa Sitaani ku nsi eno. Akati nno omwana baamuteeka yasita ogiraba akabonero akasita okalaba baaba tawanyika. ceremony Nagamba nti omukolo guno and beautiful. mulungi nnyo. Before we begin, Nga tetunnatandika turn off your cell phones, sooka muggyeko amasimu gammwe, electronic devices. muggyeko buli kintu kyonna ekya munnange eky'amasannyalaze. Lodi agenda ku mukolo gwa kusaddaakibwa. Our Lord chose this young man, Katonda waffe Sitaani yalonze omwana ono. great deceiver. His spirit Kubanga munnange Yesu munnange mulimba kasineema. night, Temugamba TV gyalwafu obadde ki kasineema n'abaleeteka akuyiga. vessel upon our Nagamba nti munnange neringa veso oba giyite munnange ebeereddewo munnange era kaakati agenda kusaddaakibwa olw'ekirungi ekisinga. Sooka ojje wano. Akati no baasooka ne bamuleeta. Baatandika okumwebasa wano. Gambye I think they're gonna fuck you. n'okimanyi nti boyi bagenda kweggala bano abasajja. Baatandika okwogera Sitaani abeere bwe bamukwatirira. Bwe bamukwatirira njagala tukekkaanye. spirit into the arms of our Father. Munnange nkutwala mikono gya taata waffe. Will join our King Ogenda kwegatta kabaka waffe. all eternity. Munnange obeerewo olubeerera. Sacrificial lamb, Ng'omunnange akaliga ke. Lucifer Lusifa munnange. is sacrificial lamb. Gw'okimanyi nti bagenda kukufuula akaliga. As we tear the virgin's flesh asunder, so that the blood may spill. Akati odi atandika okukologa naye nga kyapiiriwe yamugamba nti muli bagenda kukufuula akaliga. Naye nga munnange bamusuutasuuta bali wano. Maama yatandika okukulukusa amaziga. Baatandika okuggyayo ekyambe. Okimanyi baggyeyo ekyambe. Agenda okwetegereza omusajja aggyeyo ekyambe agenda kukimutunga wano ewali kasinema yagamba nedda nedda akati nolodi yadduka ate jjukira tosobola kumuyimiriza omwana mumukwata oyo babadde agenda kumusaddaaka kuba lodi amugambye nti Yesu Kristo anaatera okudda tulina okukomyawo Sitaani adde ku nsi. Akati nolodi baagamba nedda togenda kusaddaakaani nagambye n'abateddeko akuyiga kakkana. Kakati nno balodi basooka ne badduka. Lodi babadde bagenda kumusaddaaka biganye nedda sigenda saddaakibwa. Kakati nno lodi yadduka. Niyoni ola alina ekyamutega daga jangwa tuyingire naye nga munnange wano tosobola kubadduka. Bazadde babadde bamuwadde bamufuula akaliga. Kakati
Kano bakoona wano naye nga teteweggula nenga baba ina okweggula yagalagaana. Omwana aliwa tugambye kumusaddaaka ali wadduse. Akati se babasaddaasa abakulu banonyagwa omwana adduse. Yagamba nedda. Sorry, Sheldon. Ona tusonyiwa Kelvin munnange. You can say nothing. Toyina kyogenda kwogera. Kelvin yamugamba toyina kyogenda kwogera. Hello. Nonya omwana bamugamba kuba akasimu. His wrath will fall on us all. Kimanye nti geene gena tugwako ffenna. Ono omwana wanaaba tasaddaakiddwa. Yagamba vva mu ebyo. No. You stay right here. Ogenda sigala wano togenda kutambula. Omuleese omwana tayagala kumusaddaaka agenda tuleesera ebizibu. Need a soft touch to lure them back. Mutaga soft touch munnagenda okomyawo niyoni. Bow down. Yasooka n'amukwatako. I think so. Nkyendowooza ogenda kukikola. Yamugamba genda olete niyoni. And remember, Ate mujjukire always to keep a low profile. mukakkase nti mukuuma low profile abantu tebabamanya basooka ne balaga simbo zaabwe. Nagala buli kyolaba ng'owandiika. Consider yourself excommunicated Kati gwe weerabe ngaali excommunicated. of hell. Ogenda kakasa geena gwe kyeki. Todia abasajja bali bagenda kunsaddaaka. Akano batandika okunoonya obugoye bwabwe. Niyoni ne kyaliwe bigenda kuggwirawa. Matt, what the fuck, man? Matt! You can't take that. That's Matt tosobola kutwala ebyo. this. Oh, I'm sorry. One Onansonyiwa omunage nina okubitwala. time in Acapulco, and don't forget to send me a postcard before they murder you. Kimanye nti munne bali bagenda kukuwa ebintu ebibuzaabuza munange nga tebannakusaddaaka. Dad's an asshole too, okay? I know. Oh, fuck me. Nogwe kyoyasa bali bagenda kunneggalamu nabanfumita ebiso. Don't do that, dude. Don't do that. Ndaba naye tukikola ekyo. Tukikola. Go to our church. Ate nabadde agenda kukuba essimu. Hello? Halo, It's Matt, Paul's kid. nze Matt Polski. Matt, where are you? I'm at my friend Neil's house. Ndi wane mu nkwano munnange mu nnyumba y'abanniyo. With somebody right now. Kale munnange tugenda kujja kaakati. Kale oli yayogera munnange we baali bali. Fuck, we gotta go. Yagamba katulina okugenda kuba munnange tukubye essimu ne tubabuyirawo we tuli. At Cheryl's party right now. Kati munnange waliwo kapata kagenda mu maaso oba gye tusaana okuddukira. Up there. You will. Kuba nga waludi bwe basazeewo okubanoonya tebasobola kusimattuka. Lodi balina okumusaddaka ne lwa nsonga ki? You late. Beera kabaka Vijay Orafa genda ku TikTok liking a following a Vijay Orafa. I got it. Nkubirako ku 0701092381 ofuke agenti. Friend fuck. Oh, that's brilliant. Come on. Nagamba ekyo kyamagezi ky'olowoozezzaako. Akati nno balode basooka ne boolekera. Nenga kati buno obudde bannange banoonyezebwa. Era kakati be baatumye batandika okubafeffetta. Yasooka n'aggulawo baliwa ono ow'okusaddaaka aliwa. Ow'okusaddaaka aliwa loodi yasooka n'asembera. Halo? Gwe tugenda okusaddaaka oliwa munnange totusumbuwa nnyo. You guys here? Come on out. Mubagayina mwe musooke muveeyo. Akali naawayita talina gwawulira. Agenda okutuuka wano ng'ebigoye baabiggyemu dda mwe basinziza. Agenda okwetegereza we yamuwandiikidde ka meseegi. Akani balodi baatambulawo butambuzi naye nga bali mu kutya okw'ekitalo. Baatambulawo butambuzi. You miss me? She's my friend. Ono mukwano gwange. I want her to feel like she's being used. She's not. Ne saagala kuwulira ng'akozesebwa. Life. I know. Nemugamba tagenda kuba ng'akozesebwa. That's why I'm just gonna tell her the truth. Kyokka ngenda kumugamba amazima ki kye tuli. She'll totally get it. No, that's sweet, okay? But Nagamba kiwamu ky'oyogera okwogera. to the truth, okay? It's like they like mystery. Munnange kimanyi nti bino ebintu tebitegeerekeka. Ani ng'ogenda omugamba akkirize. Right. Iffe tusinza sitaani ogenda bigamba ani. What? Why would I ask you that? Kati wakima nkubuuza ekyo. Looks like a toe. Just bear with me, okay? Just Bambi kkiriziganya nange tomugamba mazima. how big is your dick? Oh. I don't really like to talk about it, but Nagamba mpuya saagala kukyogerako. okay, see? Now I'll ask you. How big is your dick? Kati kyonna kye nkusaba No, I've never zubbulayo yenkana etya. wrong. 10 inches. Why Eri inchi 10. it works I'm gonna get caught. It doesn't make Nagamba nti bagenda tukwata tusooke tuve mu bino. out that it's only 5 inches, it's already too. Nagamba nti munnange ebeera 5 inches ba 5 inches tomugamba mazima.
Okay, Matt, okay. Kale Side. Okay, I'm not doing this for. kale nze ngenda munda goba togenda bireke. I washed my hands of this. I'll just. Kimanyi nti nze kino nkyozezaako emikono gw'amanyi nkwagaliza mikisa gyokka. Kakati yasooka n'akonkona. No Cheryl's, huh? Wasn't feeling it. Munange mbadde siwulira. Can I come in? Sobola okuyingira. Yeah, sure. Awo kyobola okuyingira jangu. Odi yayingira. Are your parents home? Bazadde bali waka. Kamugamba nedda. This level for like 2 days. Munange badde bagenze ennaku nga 2. Doing the internet for cheat codes. Ne Lodi ng'omutima gukuba. Yeah, this is pretty annoying. Okay, I really need to talk. Munange twetaaga okwogera. Talk to you about something. Nina okukugamba ekintu ekimu. Big deal. Ate nga big deal. Kale ngamba. Yeah. Only Denise can. It's yeah. Okay. Hey, Amy, it's Matt. Yakubira Emi. There's some- Namugamba nze Maati. Crazy shit going down tonight. Waliwo ebintu ebyekyeru ebigenda mu maaso. Type stuff. So, Cheryl's party might be your last chance to get with me. Munange pati ya Cheryl yeyinza okubeera munange esembayo. Kati munange fuba ogisisinkane. Yeah. So much. Akati nolodi agala mugamba ani yasooka n'ayita ewala. I think you're awesome. Ndowooza nti oli wa kabi. Kind of a Munange weebala oli mukunkwana oyagala kikyogere. Task. Kale kyenkusaba Anybody else? tokigamba omuntu yenna. okay. Kale ngamba. I just need you to say that you will do this one thing for me. Njagala ogambe nti ogenda kukola kino ekintu ku lwange. Thing ever again. As long as I live. Sigenda kukusaba kintu kyonna paka nga wendi. Let's hear it. Kale leka tukiwulire. I need you to have sex with me tonight. Njagala munnange weegatte nange. If you don't, I'm Bw'oba tokikoze ngenda kufa. I just need to put it in. It doesn't have Kale mpulira njagala kukissaayo busa munnange nzikakkane. Kuba Lodi jjukira bw'abanga amaze okwegatta aba takyali sacrificial lamb ni bw'abanga tannaba tegeeza bagenda kumusaddaaka njagala tukekkaanye. Shit going down tonight, like end of the world type stuff. So, Kakati no Lord ali mu kkubira baana ku pati yali ogenda mu maaso obula aba akyakuba waliwo emmotoka gye yalaba. never even think of doing anything remotely sexual with you, but I'm really fucking desperate. Nagamba kimanyi nti ndi muyavuyavu nnyamba kuba abasajja bagenda kunsaddaaka. No meaning to it. Just that Kimanyi nti munnakale tewali kintu kyonna just ne bakana weebake nange kyokka. I Agenda okuyaba bwakonkona abasajja bazze. Okay. Denise. Yeah, let's do it. Nagamba kale leka tukikole. If it is impressive. I swear I'm not fucking with you, okay? You know the church, my Nagamba nti sire mu kusaagisa abasajja bagenda kunzita munnange wemba nga nkyali mbeerera bwemba nga sifunye kakyala ke nneegatta nako bagenda kunsa kubanga omusayi gwange guba mutukuvu Fucking- ne wemba mmaze okwonoona baba tebasobola kunsaddaaka. Yes, I lose my virginity tonight. Kimanye nti munnange bwe mba nfiiriddwa embuzi yange oba mba nfiiriddwa obwembeera bwange obwaleero ekiro kyaleero baba tebagenda kunsaddaaka kannakyala kaaseka busesi. Not fucking funny. Leka mugamba byenkugamba tebisesa niyo yamugamba byenkugamba tebisesa akano kyaliwe Maati amugamba jangu tugende abasajja bali ku We luggi. gotta run. Neil, I don't know what the fuck Niyo munange simanyi ki kikutuuseeko. Now, I'm gonna get the Listen, door. I need- Leka nsooke mula okulaba ani ali ku luggi. Fuck. Akati odi yakimanya kyaka abasajja bamulumba. Yeah? Oh my god, this is so annoying. But Munange kino kinyiiza. No. Niyo ali wano yamugamba taliiwo. hanging out at the mall, you know, listening to CDs, and he just ran off. Munange yadduse buddusi Niyoni. really- Yateka kumulabako. So Well, he was babbling nonsense. Abadde angamba ebintu ebitakwatagana. Ate bintu ki? do you want to maybe tell us where he went? Osobola tugamawo gye yagenze. Hi. Mambuuza ensonga lwaki. It would be really helpful if you could. Munange kigenda kutuyamba onaaba otugambe wajja ali Niyon. Kana kyekagambye nti abadde muno munda nga ngamba ebintu eby'ekitumbaavu yabagamba ali munda. Nenga kana kyatekategeera Angelodi yali stupid serious batandika okudduka. Njaba tubuuke akati no batandika okubuuka. Ondodi alimedde bannange gwe tewakolamu ka physical exercise konna. So it's just down this street here? Kati munnange gwe bagenda mune just wansi wano wa street. Yeah, Oak. And Cheryl's house should just be right there. Ate munnange pate yashoye munnange eri awo. Akati bali bagala kumu. Bagamba nedda tokikola. Incredibly helpful. Kale munnange kyotugembe kigenda kutuyamba. No Neil again? Kati ngenda kuddamu ndabe Niyo ogenda kuddamu omulabe. You've never heard of it. Kimanyi nti munnange tokiwulirangako kino yamulaga akabonero oludde namugamba tokikola. Bano abandaga obubonero bwe sitategeera
babadde ki? Niyo nazze wano nagamba nti jangu negatteko oba sekyo bagenda kunzita kakati no Lord bw'atafiirwa kubeera mbeerera oba munange bw'atakola kibi kyasooka In death. You've never walked into a room where everybody's seen you wearing jizz. kimanye tetuyingirako mu lumu munange nga buli omu atulaba nga twambadde jiini I can't do it. sisobola kukikola What? No. kakati nyamugamba nedda Your parents almost killing you tonight? mbazadde bo kata bakutta olwaleero They lit a fire under your ass to go out there, grab life by the ears, and make sweet, sweet love to his mouth. agambe nti munange kyataaga kirimu kyo kafuna akawala keweggala baleme kutta olwaleero How am I selfish? kati nze munange mba neefuuse nakyemalira kuba munagwe mba negase ne bamuleetedde ebizibu Dead man. nakama gweyingira munda abaana bangi It's so fuck you. wagenda gwe bugambe butuuka wali bagambe nti njagala kuneggala abaana bagenda kujja kirindi Force of guilt for you already. nagamba naye ngenda kufuna omugugu gw'ekibi nga gwendiko nagamba naye ekibi kino munange wekinaggendako bigenda kubeera ku ggwe yagamba tewali buzibu akati kibalese mu paati eno bagala kufuna muntu niyo ne gweyeggala naye kubanga waba tafunye muntu gweyeggala naye kigenda sigala nti munange ali hole bw'anaabeera hole bagenda kumusaddaaka kubanga munange kabona waabwe yabagambe nti yesu kristo ali kumpi kudda O'Neill, right? ujebaleko mwetegese esooka n'akwata kano n'akakasuka waliyo ebivubuka so biri ku mbali akati n'odi anonya muntu gweggala naye munange akole ekibi baleme okumusaddaaka gugo gugaye gwe twalabe nga gukuba kasabbuuni akati ebivubuka eby'effujjo oyo niyo munange kasabbuuni ne basooka bakamukola yoyo kasabbuuni yoyoyoyoyo omusajja oyo wakabi jjukira bamusanze waliwo ebintu bimuyikidde ku mpale nekyaliwe yaseka maati negamba bano bamanyira bumanyizi Oh my god, that was the worst thing I've ever seen. nagamba ekyo kyona ekiba ekimu nange kye naakalaba Need a shot. akati yasooka n'amuteeramu ebyokunywa Nowhere to go but up. ne babonga nagamba omanyi ekyokukola munnange tetusaana kuzanyira mu kintu kino munnange niyo Oh. akati noloodi munnange omwenge gwe yanywa gwagenda gumusikondosa era munnange yatandika okuguzza yatandika okuwira ng'omwenge teyagumanyiira afuna katawulo nayesooka yesimulasimulako I think it's that masturbating guy. Hey man, you jerking off? atandika okwetegereza faasa ye mu mmira agenda okuwira bali batandise okukuba emizira akati wali bamanyi kye bali agenda okugendako akati oli yasooka n'anyiiga awira bano abaana bamumanyire sebo kati buli wagenda mu kafu nga kali closed alaba nga abantu bamukakati bali wabweru bamugamba sebo kasabbuuni yoyo kasabbuuni kabaka waako okozesa ka bulu bulawuni papo dongolo kiki odi yasooka n'avaayo ogambye nga abaana bakuguddeko olutalo akati bambi yavaayo Think you're doing? guluuza ki kyokola yajjayo ono Behold, the great master Bader. nagamba leka mmale obbalaga munnange omugwi wa kasabbuuni asinga And I give to you kate kye ngenda okukuwa Phyllis Phallus of fun. ngenda bbawo essanyu yasooka ssebo n'agira jjukira magician yasooka ngenda mbalaga essanyu nasooka agibwatula Thank you. nagamba mwebale Now I need a volunteer. For, kati neetaga volontiya how about kaakati you? Fuck that. We got a bashful one, folks. negamba tulina baashi emu Ken. nagamba Kent lakini walodi batandika omuteekamu ekirowoozo naye najja ku podium Now I need kaakati silence for this next. neetaaga akasirise Touch me? ogenda kunkwatako nja kusabula atidde Hey. yasooka n'akwata kaadi Card, any card. namugamba alonda kaadi yonna akira lodde munnange Card? famine yaabwe baabasamize naye abasamize abazungu yamugamba ajjamu kaadi yonna lodi yalondamu kaadi kenti yagironda nagamba girage buli muntu You guys get a good look? mwena mugyetegereza Put it back.
kati nno gizeeyo. All right. Akati Kent, Kent, is this your card? eno ye kaadi yo. Fuck no. Yamugamba nedda naawe si yeyo. Kanakira kekebera mu bbeere kwali kagisanga mu bbeere. Check your pants. Kati kebera n'empale zo ekikibwa gitaddeyo otya. Kagenda okugiraga ssebo ng'eri mu mpale eyakirira omanyi okubanga eringa fireworks ng'emubabula Lodi yamubabula Zubula muganda wange. Lodi ono abantu bamuzanyisa ne musajja si wa bulijjo. Is not an ordinary man. Kugame kaadi yagiraba mu Zubula babanga egibabula. That's pretty awesome. Okimanyi kyokoze kirungi gwena abakyala baagala bisinga. Maybe. Oba kale akano kanakira kami bigulire ne kamugamba soko jjo olabe agamba atowaayo yokira kyagala kirimu kyokka olwaleero gwalina okusaddaakibwa bw'abanga teyeegasse akanya sokkalo kannakyala asokka n'akagoberera akanya ne kannakyala kamu ke yabadde nako kona ke yasookeddeko nako kaatuuka ku mukolo akano basooka ne batuuka eno kyayagala kirimu kyokka kuguyingiza asita amala okuyingiza bati Zubula munda muganda wange agenda okubawonya okuttibwa awuye ne bino bimulwisa kakati no Lodi sooka olindeko yo papa katandika okwetema sipeeya njagala tokekkaanye Like my outfit? kyansuubire nti munaye gunaajyamu akeno katandika The knee, right? Surprisingly. sooka okwate wano ku viivi kakati Lodi ssebo maati ali wano sooka onkwateko ku viivi munnange Hey, you go to my church. okomye onaava mu kyaki yaffe As good as niye aliwa kirungi nno okukulaba Where's Neil? niye aliwa Neil's amazing. niye baaba wa kabi No, I'm not telling you. sigenda kugamba wawaali Don't tell. naawe ŋŋamba Please. ŋŋamba wawooli akati Lodi abakyala bamulalula agamba n'ebyonkola naawe okimanyi yatandika okuwulira ennyonyogeze Wait, because he's already. akati nali mu kwegatta buno obudde bwennyini kannakyala kaddukirawo kakitegeerawo nti Lodi aba tagenda kusaddaakibwa So what are you into? Besides magic, nagamba nti kyosobola ng'oggyeko munnange okufuusa ebintu I meant like in bed. nagamba ŋŋamba mu ki mu buliri bwo ki kyosobola okukola You want to fuck me? dina oyagala okunneggala obuli wano oli mu kunzannyisa super helpful. nagamba mpulira kigenda kunnyamba nnyo Yeah, I mean, yes. yagamba kyekyo njagala kale jjukira Lodi they are just in the romance bwe bali mu romance that's not intimacy ababa batebeegasse njagala tokekkaanye Neil, are you up here? kakati nno kannakyala kajja kamunoonya Are you ready? jjukira Lodi yamugamba nti weetegese I feel ready. nze mpulira neetegese dda akati baba kyali awo kannakyala kaatuuka Cheryl? ne gamugamba tekiringa bw'okiraba ate nga nkiraba First. nagamba nasookedde wuwo People from your church are coming? kakyogamba nti munnange bantu abo kyaki bagenda kujja Kidding, right? oli mu kunsaagisa akati no Lodi bannange teyeegatta ekitegeeza nti asobola okuttibwa buno oli kuba batakoze kibi they were just in the romance they were just in the act tinlasitike ka sinema kano kagendamu osobola okugatta bano bavijjevijje obadde ki bano bakaceere bakagaati kali kyakola dda kanakya n'akanywegere akole nga distraction That was close. nagamba batta bankwate No, I'll stay here and buy you some. ngenda sigala wano nkutwalira obudde You're not after me. kano kanakya katandise okukikkiriza nti Lodi kyakakyayogera munnange kituufu nti agenda kusaddaakibera obulamu bwe buli mu matigga nagamba genda kamugambe ngenda kukugulira obudde kati kano kano kali mu kuzaako ngoye Neil? niyo wamulabyeko We're at this party trying to ne get. gwe namwe temukonkona Hey. ekiki gwe naawe osobola okujja naye guggwa bannange Lodi bamulemesa buli kimu kakali no Lodi yasalawo adduke amaati ssebo kabaka akano kannakyala kaavaayo kati kano kabayimiriza Wondering where all the hot guys were. ate wajje mulaga Lodi ali mu kutambula anoonya wadduke ne buli gy'agenda mulabu mukubi w'obusabbuuni agenda okulaba kyaliwe maati ng'ali mu kusesema Have to go. nakama tulina okugenda yanguwa You get my teeth? kyogamba nti okimanyi nti nsesemye erinnyo lyange Neil? Did you try upstairs?
niyo mwagezezaako waggulu tukebeddeyo nga taliiyo kati awo simanyi obudde otumalira na budde naawe banage bwebale kakati nomaati atamidde ate nga yekyapiriwe wasobola okutawanyika ababiri akati munange nina n'ebisomolozawananaebulaga atabidde nga osekanseka nnyabodde eno akuwa abakazi kali kabadde katwalira budde batandika okudduka wandiika banawona ekiro kino akati basooka ne banyiga emmotoka naye nga lwo tasobola kuvuga gye mugamba ngenda kuvuga naye nga lwodi atamidde tasobola kuvuga kali nomunange mu kifo ky'okwanga okuvuga badda mu lutalo negwe naawe kyaki yabwe munanga mwe temuyitayo bantu mubeerayo mwekka kyaki yaffe tojja kugisobola jukira kyaki yabasamize agano basooka ne balinnya eggaali ne baba basooka ne batomera ekkuba omunaku tekya kati kanakyala ne kabeetegereza ne gamba leka tukyuke kituufu nabadde sirina kuvuga ntamidde kati wano nga bakyuka batandika okukonkona maati sebutukulaba gulawo emmotoka kanakyala kanyiiga akati yagisembula busimbuzi budde bano bali siriyase negamba tugende tuvune emmotoka kakati tubanoonye balina okubanoonyebwa basaddaako nga olunaku terunaba kuggwako kati kyebakola kanakyala baakawamba olabye bingi ne bannaye batuzudde batya oba munange waliwo yatuwaddeyo katuyambye okutoloka tekayinza kubanga katuwaddeyo kanakyala oba kyaka balina tracking chip gye batutaddemu bali mu kutunya katawuni konna bali mu kubajjukira abantu bangi bataxi driver abasirikale bonna bali mu kidiinidiini kino ate nga nsaagala kunsaddaaka oli mutuufu abantu betusobola okwesiga bokka yiffe ffekka naate kati watanga tulimbye bajja kukimanya munnange ne mama wange mwabiri kyogamba tomalina kulimba maama we tomalina kulimba maama wo akane emmotoka baaba yali eweddemu amafuta kikyamu ki gaasi aweddemu kane amafuta gaali gaweddemu balina gisindika kyokka abasajja babanoonya kaalo konna akano bagisindika ne bagitwala ka gas station basobola okufuna munange bafiweringa back nenga munange bali mu budde bwe bazanyiramu obulamu bwa loodi niyo ne buli matigga ekeno okutuuka nga balaga nti bagaddewo yasooka naggulawo $50 munange baks atwano gaagano njagala gaasi odi ali wano tabitegeera nenga awulira eddoboozi erimwogeramu kimanye nti munnange Yesu Kristo ye mulimba. Kyavon yatugamba nti munnange oyina omugaso ogw'enjawulo akati n'odi aliwo najjukiramu ebigambo bibadde bimugambibwa. Kiki tugamba nti zibisasudde. Yo, dude, what the fuck is all that? Nemugamba ate ebyo byonna byaki nga tetubitegeera bulungi. I've been thinking hiding might not be the best idea. Mbadde ndowooza nti munnange okwekasi ki munnange ekyo ekirowoozo ekirungi. Sound a little fucked up, but if any of this shit is real, then bw'oba nga ebintu bino bya nnamaddala might actually save the world. nsobola okuba nga nsobola okutaasa ensi. Get in the car. Jangu oyingire mu mmotoka. What? I'm kind of serious. Kakati no ndi serious. Kali no Lord, amaloboozi gatandise okumuyingira in subconsciousness. They tried to kill me. If this shit... Bagezezaako okunzita. Bwe bibanga ebintu bino bannambala bakisi kikola n'entaasa ensi. There's no Satan or any of that. Tewali sitaani na bintu bwe bityo. My parents, Sheldon, Mary, they're all just brainwashed lunatics. Kimanye nti munnange bazadde bo n'abazadde bange just baayozebwa obwongo bwabwe. Ebintu bwe bityo tebiriiyo. Kimanye nti buli kaseera kano ngenda kwejoyinga buno obuntu bw'enguze saagala kuddamu ebyo.
omuntu yenna katofaali ali mu kunjajinga yenze kennyini va mu ebyo lodi abadde agamba nti oba neeweeyo ntaasa ensi namugamba nti munange bya kisiru ne sitaani taliiyo. Kyogamba nti oyagala kundaba nga neggala akantu konna. Nagamba nze njagala obeere musanyufu. Kyogamba mbeere musanyufu. Bw'oba nga siri ki? Kale tofaayo sikyogedde ekyo. Okuba nga munange siri kuula enaafu okulaba nga oweggala omuntu yenna kakajjukira badde ekisobola okumutaasa kyekyo kyokka. Nagamba nkyogeddeko ekyo. Kale twala ttaka yange kwata ne ssente zange. Twala buli kimu kyonna. Ekali yasooka n'amukwasa seri amugamba lekeraawo. Sisobola kukikiza nti nkugamba kino. Tufune bamalaaya. By the way. Akati basooka ne bakyogera ku tufune bakomando b'okukubo batutaase. Obuliro byagenda okubikola nga yali mu kaduuka abekkenneenya ate nga jjukira ekidiinidiini kino munnange kirina abagoberezi bangi. Era kye baasalawo bagenda kukunoonya bakomando ba ku kkubo. Mukasigale nga munoonya, musigale nga munoonya. Kirabika munnange si kirungi. Mikwano gyange neeraliikiridde. Nze ndi ku sayidi yammwe. Ffenna kye twetaaga okutya mukimanyi. What Sheldon is trying to say is that Sheldon mune kyagezaako okugamba nti ono omwana alina okusaddaakibwa ne wekinaabeera ki. Kuba tugenda gwa mu buzibu bw'amaanyi. Sitaani agenda tunyiigira. Nasubire mu kitegedde ekyo. Agali balwo nga bagamba bazadde banni yonna. Ate mukimanyi omwana wammwe walimu okusaddaakibwa ate mmwe abaddako. Kakati no Matt ne Neon ekibali mu birowoozo kufunayo bikomando bya ku kkubo era basooka ne batuuka wano. Nagamba kino kirowoozo kyo era munangolo gwe basanga wano baba nga nyenya akatafaali gasooka olindeko wano ajebaleko. Oyagala kukola ssente nga nnyingi. Kanakyala kaasembera. Mwenna babiri nga mulaba. Kodi nagamba njagala mbeere nga ndaba niyo omu yagenda okweggala omu yekka. Kisinzira ku ki ky'oyagala. Nagamba mpuya munange njagala kufiirwa munnange mbeerera yange. Jjukira kannakyala oba bannakyala bano tebagenda ku makubo nti baagala. Bagendayo lwa mbeera era gwamulaba n'omusekeera mba nkusaasira. Nagamba bampita Ashiri. Kano kannakyala kaali kakkiriza. Nenjagala wekkaanye kaakwata ate essimu. Nagamba yagambye wano. Can I help you? Nsobola okubayamba. Eno munnange ye nnyumba mwe tusobola okweggayira nga tewali amanyi. Emugamba ye. Kale. Mbadde njagala omunnange malaya ng'omu. What were you looking for exactly? Ki ky'onoonya? Njagala muntu mulungi munnange. Nga munnange alina entunula ennungi. They all have boobs. Bonna balina munnange ate bonna balina ennywanto zikoma eri. Yeah. Yagamba kale. Have a seat. Kale musoke mufunewo okutuula. Akani walodi baatuula. Abagemetize munnange neetaaga muntu ng'alina smile ennungi. Ng'alina n'ennywanto munnange ezirabikako singa si za kunoonya. You come with me. Gamba gwe jangu nange. No. No. Anagamba nedda. Wait. Do you want to do this? Kyogamba oyagala okukikola oba toyagala? Please. Yes, please. Nagamba yenze. First. Nagamba njagala omu yaba asooka. Kakati yasooka Matt. Ashley, baby. Baby. I
cannot wait to get with you. Nze sobola kugenda munnange kubeera naawe. Naye But he really should. oyo kyali wange yalina okusooka. Wanga munnange yali mu bwetaavu. I really need to go first. Kituufu kyo nze yeetaaga okusooka. Yamugamba kakkana. Matt? Naye Come on. yamugamba Matt gwe jangu. Jjukira Matt yena abakyala tabataliza yagamba weereka nsookeyo. Naye nga Lodi ono yali alina okusookayo. Lodi yasooka nadda mu pressure yeteekedde kannakyala kakoma okanywa sigala yanguwa zivuge ziwirubaalo zikacungwa zikalogoyi. Kanajala kali wano kawuta sigala. What's your deal? Diiru ye eriki? Well, I think I'd like to start off with a hand job. Njagala tandika ne handi job. And then, work my way up to... Kati munnange ntandika okutambuza ekkubo lyange paka mu gologoosa. Start off with a vagina job? Okay. Kale. Yeah? Cool. Kale nagamba tewali buzibu. Exact same goes for my friend out there. Kimanye nti mulina mukwano gwange ogenda muwa performance y'emu. Proper vagina job. Well, how much money do you got? Oyina ssente mmeka? Oh, yes. Nagamba simayina akasente ko weekali. Yagiyo obusere namugamba yongerako. Kano kana kye katandibwa okwetema spare. Ne gatukekkaanye. Akati oluli gye yali. Jjukira kyaliwe Mati abadde apapa nnyo munnange yabaasooka. Ne kanakyala kagamba nti munnange Mati yabaasooka. Lodi yatandika okwiranga n'entebe etandise okumubowa. Nenga wano wali obulamu bwe buli matigga. Jjukira ayina he has to make the first scene. Akati no Lodi kanakyala ke kamudda waggulu. Gwe sooka olindeko naawe ng'ontambuza nnyo. Kanakyala kalinga kaloboti tekeefiirayo. Negamba sooka olindeko nabo bannange sipiidi ng'esusse ate gwe wabyagadde. Crazy characters. Nagamba nti bannange olina karakita ey'ekiralu. Gwe amanyi gwe sirika. Kanakyala siboka ekamutwala. Weirdest thing that Nagamba nti oli mukunkola ekintu kye batankolangako. This one guy pays me to poop on his dog. Nagamba nti munnange wansasudde kukusanyusa kati bwe budde. Lodi yatandika okwira nga bitandise okumutta kanakyala kalinga roboti. Nagamba okyayagala. Lodi takyasobola kwogera kanakyala kamutwala sibannange nga namunyise mufungize. Ne kanakyala tekawummula ye yakasasulidde. Akati no Lodi kanakyala soboka alina ku WhatsApp we kanyiganyiga. Nagamba tokaaba nakkaaba kati Lodi yatandika okukaaba kanakyala sipiidi yali esusse. Yagenda okuva kuzubula muganda wange nga Lodi awulira etoni ye kanakyala kamutwala namunyise mufungize kati akomawo. What happened? Kyekituuseewo saagala kyogera. Was it awesome? Mbeera nga kibadde kithufu naye nga Lodi kye bamukoze. Gwe batutte akabalasi muganda wange. But I think that the best part was that Ashley and I really connected. Omunnange paati ebadde esinga tetukonekitinze. Wow. Ng'oli wa kabi. Okay. Kale. So where is she? Kati aliwa? Ashley. Oh, Ashiri. poor thing's exhausted. Munnange Ashiri alabika nga akooyi. Sooka omwemu okaddakiika sooka kakkademu naye nga Lodi ate yaakooyi. Just don't be mad at me if she still has mad on the mind. Tonyiigira munnange bw'otuukeyo nga akyali munyiivu. We're gonna have sex. Nagamba mune mpulira njagala ku kiggwe kino njagala ngenda kuttibwa. Die. Oba se kyo ngenda kufa. Go in there, do it. Nigamba genda munnange genda weeyagale. Kati no Lodi yalina okgenda kuba gwali mulundi gwe. I am a fucking... Nagamba nti ne bannange ne musajja mubi nnyo bannange. Lodi yagenda n'omutima gukuba. Sooka n'atuuka wano ku bukateni. Ashley. Yayita Ashiri. Naye nga yeka yakasobola okumutaasa okuba nga tasobola kuttibwa kiro kya leero. Yagenda okutuuka eno. Ng'amunoonya tamulaba. Ng'amuyita tamulaba. Hey. Yamugamba. Ate ngozaako engoye. You just sit tight, okay? Gwe kakkana tula wansi. Where you going? Wajja ogenda. Kano kanakyala katambula butambuzi. Negamba ngenda kukomawo. Lodi n'agamba lindako.
Kanakyala kalagawa kano yagenda okwetegereza nga kalina maaka yeemu n'akitegeerawo nti ono mune kali mu kyaki y'abasamize. Akati Lodi avaayo yeyita Matt. Kaakati bamukwatira mu kafunda. Tolina gy'ogenda munnange, totuleetera bizibu. Sitaani yatugambye tukusaddaako oyagala kudduka. Yasooka n'akonkona abantu bonna. Kale yakonkona abantu bonna, abantu bajjula. Akali Lodi yasobola akufuna akawenda akadduka. Oba tebagenda kumusadde kabadde bamufundiriza wali muveeyo nammwe. Akati n'omuto bannange Neon yali asimattuse. Yavaayo kawolawola. Nasooka dde wano munnange ku kimotoka kya kasasiro nenga agasajja gali wabweru. Mwamulabyeko? Kaakati nno Lodi ali wano bamunoonya ku musaddaaka kyokka omusajja asembera. Downloading a Streams Online application weefunire bu cinema. Agenda okwetegereza nga ne ka girlfriend ko nayo kali mu mmotoka baakawambye. Kasooka ne kamwetegereza. Sooka olindeko kati kababadde okubalaba kanakyali kagezaako kubanga akola distraction. Akano Matt yasooka n'avaayo n'adduka ne batandika okugoba ye. Kugeba abasajja baagala kusaddaaka bali stupid serious. Kati niyo ntiyakola yagamba nti munange sooka gy'oyingira emmotoka. Kati yayingira mmotoka yaabwe yennyini. Agenda okukiraba ate n'emmotoka eno etambudde. Yagamba nti bane gwe tununya ali mu mmotoka. Lodi nasooka agisimbula. Kanakyala kadduka bweka ebiguza naye nga munnange sitaani yaakajjuddemu. Munange nina okukikuwa oli kabaka. Mbadde munange mbafudde busy. Denise, he's the enemy. Denise munange ye mulabe. You're never gonna get it, are you? Togenda kukifuna si kyekyo. That I like you, you moron. Okimanyi nti nkwagala gwe mudongo gwe. No, Neil. I like you. Niefu munange nkwagala. Like. Kale nkwagala ki? Why? Lwaki? I don't know, because you're like the coolest person I've ever met. Simanyi ne munange omuntu akyasinga okubeera ku lugwe nali ndabye. Exactly, Neil. Kituufu munange Neil. Awesome. Does that mean we get to have sex now? Tugamba katusobola okwegatta. Nagamba nedda. You really have to do better than that. Olina okukola ekisingawo okunsaba ssebo. No, Neil. Jesus, what do you want me to say? Neil muna oyagala njogere ki? Mugamba oyagala njogere ki? Fucking chicken. Nagamba twagala obeere nga nkoko. Let's just go back in time. Pretend I had the guts to ask. Leka tusooke tuddeyo munnange mu budde tulika puredigeti bino tebibaddeewo. It's a surprise, but you Kale munnange kinkanze. I picked you up at your house with one perfect red rose. Kimanye nti munnange nze mu nnyumba yammwe nga nina Rose. Akano kanakyala kamugamba nti kola ekisinga waawo. Woba oyagala munnange nabunya. Kubanga owulire ogyagala nga yagenda okuwonya obulamu bwo. Nsaba bulungi. And after we walked down to that fancy vegan... Yagamba ate munnange ne tutambula kale namuwa fantasies. Mugamba singa tusobola okuzzaayo obudde. Nandibadde nkukuyira ekimuli kya Rosa. Nandibadde nkusitula nga bwe tugenda. Nandibadde nkulaga emikwano gyange gyonna nti yeggwe. What do you say? Kati gwe kyo ky'ogamba. I've liked you since... Munnange nze nakwagala okuva we nasooka okukulaba. Terrified that... Ate munnange nali nti okukikugamba. would ruin it. Kale muleka titandise okubyonoona. Kanakyala kamwetunuuliza. Nenga Lodi yali akimugambye nti nakwagala okuva omulundi ogwasooka. Kanakyala kajja ne kamunywegera. Nenga Lodi ali mu kuvuga. Kano basukka ne badde no mu kiseguusi. Batuuka tufune emmotoka tusobola okugipaakinga. Amugamba nedda tetugenda walala. Basobola bagende mu mmotoka mwennyini era muno bamenya bumenya mutto. Nenga Lodi kyayagala kimu kyokka asita ayingira munda agenda kuba amaze yapapirira kubanga wabanda nabakikola agenda kuttibwa. Nagamba onsaagisa. Kakati no Lodi nga tannaba kuyingira munda emirimu yali agimaze. Niyo sooka olindeko. Onansonyiwa munnange. Kakati no Lodi olw'abagazi bwe yalina obungi bannange tekyatuukawo. Era munnange bamusanga. Was there penetration? Kyogamba nti omuyingidde munda. Really? So
okakasa What it felt like. Like a fucking kiwulikiddwa batya put a sock on a foot, man. munnange mbadde ng'atadde ekigere kyange munnange mu kaveera Let's go. Let's go. Buddy. nagamba jangu tugende It's okay. Call me. nagamba tewali buzibu Well, nagamba nkubira naye nga bannange baali bamukutte njagala tukekkaanye onye businema buno tubulaba naye mbaleetera ebyokuyiga babaana bagamba nti mu class above the ordinary ever talked about kabaka vj arafa njagala bagendereze nnyo embeera nnyo mwe tuli ebintu bino munnange gyebiri tebikoma mu sinema I told Denise I liked her. nagamba nti nakagambye nti nkaagala And then I came all over her fucking leg. ate munnange nakamalidde mu bigere That's awesome, dude. nga kyakabi Shit, if you would have told her sooner, you could have been. singa wakagambira okuyerisemu bwe weeyagala buli kaseera akati no lord there was no penetration kakati no kwanga was no penetration it means that this guy is still a virgin Bang. akati ne wali obuzibu Okay, good. kitegeeza nti munnange he has not committed the first sin Okay. abasobola okuttibwa Saying is that you've made this whole night about you. kyengamba nti munnange obulamu bwange bwonna obutadde ku ggwe You cut in line, and you were the one who had sex. weyingidde mulayi ate munnange gwe weggadde kannakyala Well, you had with Denise. That's special. ati gwe munnange wabadde ne denisi munnange Fuck you, man. No, fuck me. It's too late. There's no more ate munnange obudde buyise tewakyali kyakutaasa school again, dude. I'm dead, like fucking dead. kimanye nti ndi mufu kaakati Not dead yet. tonnaba kufa okyali mulamu tukulaba Get out of here. And tusobola okuvaawo wano I'm like, my hands are fucking tied. tegamba kimanyi nti emikono gyange misibe kati ngenda kuvaawo batya Did you just kick me? kyogamba nti onsambye ate nsobola okuddamu nenkusamba aka ne batandika okwesamba amugambe nti obulamu bwange obutadde kuwo ensi yabadde alina osooka kannakyala guwasooseeyo aka ne batandika okwesamba shut the fuck up, man. tegamba naye sirika totuyingirira nga tuli mu kuyomba kakadde bali mu lutalo lwabe bacapiiri bali mu lutalo batandika okwesambasamba aka nno basooka ne babatuusa There you are. kale weerabe You are more kati ggwe than your worth. kimanyi nti oli musajja mubi nnyo You have kept us waiting. ate ggwe n'otulinza bwe bati Neil, niyo munange otuswazizza bwekitokkiriza bakusaddaake family. I'm the embarrassment. mpulira nga nswadde munange ndi kiswawo eri famire yammwe okuba nga munange sikkiriza bansaddaake It's fucked with your head so bad. nagamba nti munnange guno omusajja yabayingira mu mitwe bubi nnyo Blood for some red guy with a kati munnange mwetaaga omusayi gw'embeerera ssebo worship a fucking Halloween costume. muli mu kusinza halloween costume yamugamba sirika I'm down with you. nagamba nze sigenda kukkira wansi nammwe You? I'm not the embarrassment. gono munnange sinza aswaza ekika mu abakiswaza I wish we had more time for singa kale ngamba tubadde tulina obudde obw'okudda mu katembawo ate munnange tetubuyina get them ready. kama ono mumukwate mugende mumusaddaaka ave mu ebyo omwana wange totuswaza twaswadde dda kale oli yasooka n'akwata kannakyala negamba totuswaza odi nasooka awuutamu bamuleta mu kkomera yenna nga munnange bamugjeemu engoye bamuyingiza munda nekyaliwe maati Real nice. negamba nti munnange lwaki mukola kino baabasiba Son, you're gutless. mukimanyi temulina mitima babateeka eno odi yagezaako okunyenya kino ekintu naye ng'alinga amala obudde Neil. niyo Come on, Neil. niyo munange kamon munange amaanyi gampedde odi yasembera Cried. oli mutuufu era agenda kututaasa I cried. munange nkaaba What are you saying? kikyogamba You cried. What are you talking about? lwaki okaaba To a prostitute tonight, and I cried. okimanyi nti munange nabadde ne malayo ekiro kyaliro munange nenkaaba ku sipiidi gye yabadde antwala I don't know what happened, man. simanyi kikyantuuseeko I mean, I had it, but then nabadde nkiyina something just snapped, and I just. waliwo ekintu ekyakyuse mu nze No, at least it didn't come on her leg.
Right on the leg? Leg, the seat. nate munange nze muneka nakyala emirimu gyagweredde magulu gaako saatuuse munda I'm sorry. yasooka n'amusitula namugamba onansonyiwa No. yamuwa akafumito bacapiiri nenga lodi banne yali akuttibwa nga biringa byakusaaga olwokubanga mmere bazadde be baamuzaala nga bagamba nti alina omugaso bagamba nti Yesu Kristo ali kumpi kudda kati balina osaddaaka loodi ono There still might be a way out. bafuna amaanyi ag'enjawulo agenda olwanyisa Yesu Kristo nga tukekkaanye Peace with everything, man, okay? Just listen to me here. njagala ompulirize Not gonna give up on you. tetugenda kuggwa mu maanyi When does a guy's virginity really end, right? teeberezaamu embuzi y'omusajja evaako ddi Right. Who says it has to be a vagina? ani yagamba nti munnange kalina kubeera munnange nabunya nedda To save your life. nagamba nti nsobola okutaasa obulamu bwo You gotta do me. I can't. nagamba nti munnange olina okungira Are you yamugamba olina okungira trying to save your own life? kubanga munnange genda kuwaayo munnange akatafaali kange ntaasa obulamu bwo Right now, okay? Just at least an 8. Even if you were a 10. I'm just saying, how hard could it be? nagamba nti njagala kumanya kiruma batya oba kiwulikika kitya akanodi yamugamba nti ani yagamba nti alina kubeera mukyala yekka okufiirwa munnange embeererayo n'omusajja naye asobola okutaasa capiiri wange leka neeweeyo I mean, really? nagamba okakasa namugamba tukikole I want you to live, man. saagala munnange okyejjuse kale yasooka n'azibiriza wayi What's that? nakulaba ng'owunya akamwa ate lwaki okasembeza ate njagala kuteeka mu mmundu We just gotta go. How do we start? katugenda tandika tutya I don't know. Come here. asimanyi ndoozi sooka ojje wano Just awuya tamalina wakukitandika yasooka n'abikkula akatufaali yep. ne mugayi bannange Friend. I am. negamba nti muneegira bugizi Best friend. ne bwe guba gumu gwokka baba tebagenda kukusaddaaka So what are we gonna do with her? abo tugenda mukozesa ki Watch her. gwe amanyi beera no ng'omwetegereza Sacrifice. You That's said that. enough, Bradley. nagamba tugenda kusaddaaka ono va mu ebyo God. Talks to you like you're a child. okimanyi nti oyakuyisa ng'omwana tokiraba aba abanyabo sooka onveeko Brad. kyokka gwe noolyawo ffe tokumatira eno eka gwe nomefuula taafugayi kyokka nze nondaba handsome guy Your arms and katandika omukwatirira munnange era bw'olina n'akanyama oyinza n'okuba olina akanyama naye nga tolina kyosobola ndaga oba olina kyosobola Single women in this church. gwaki olaba omubiri gwawe as a single woman. ati munenze ne mukyala ndi wano olina akanyama noyinza osanga nga wakamyuka ndaga oba wampologoma ndaga wakamyu muleke Want to go out there? You should just go. olya oba oyagala genda Because I have to stay here and babysit you. negamba mpya saa kubeera n'okubabysitting era okanakira kakwata kando negamba kale tewali buzibu yakuba ku folooma odi azibiriza agamba ne bano yingira akatafaali koono bannange ninga kyalina okukola munange okuwona gwe nka toyingira What's going on back? kyekigenda maaso emabega eyo Sorry, I'm not gonna blow you, dude. kale tofa osigenda kukubwatula I know. It's just. sooka otunule eno No. Oh God. jagenda otunulira mweki kyemuli mu kukola We were Break it just. up. Hi, Dad. It's time. yamugamba bwe budde Hey, there's no judgment. tewakyali munnange kulamula bwe budde Lady prostitute, and she was hot. Just a few hours ago. nabagamba nti munnange twafunye mala ya munnange kyawedde yamugamba omala budde talina kye yakoze nakyali mbeerera odi agamba temunkwatako ngenda kwetwala Neil. yamugamba niyo n'engalo odi yali agenda kutwalibwa kusaddaakibwa mugambe beetaaga omusayi gw'embeerera era lodi munnange baamwebassaawo nagamba muleetambwe abasamize abannayuganda kati twolekedde basamize bazungu genda ku tiktok liking and following a vj arafa downloading a Narrabox TV kasinema bubeerayo buno By these names, akati batandika okuyita erinnya lye batandika okusawula met Beelzebub, Lucifer. yatandika okusawula ayita lusifa ne banne Skip the names. nagamba buuka amannya leka tugende mu kusala nagamba tulina okwogera amannya njukira amannya gali 40 olaba bakyali awo waliwo yasooka n'abayingiramu ye nakyala Go on, take the knife. No. nagamba kwata bukwasika mbwofumite Sorry for this. va mu mannya ga setaani 40 About the names, for fuck's sake.
nagamba ava ku mannya. In nomine. Lord, we offer this virgin. Nagamba Mukama Katonda tukuwa okusaddaaka kuno. You may draw strength. Njagala otuwa amaanyi. Presence. Kakati no Lodi ali wano ku olotaali. Yasooka n'akwata ekyambe. Kannakyala kakwata wano kando. Ne kagisooka kagiteeka wansi. Sorry. Onansonyiwa munange Chapiiri. In nomine. Ita indomination baba agenda kusaddaaka. Agenda okweyawako ekyali kisiriira. Agenda okulaba munne nga bbaana etandise okujja. Nagamba weetegereza omuliro munnange. Mukama waffe atandise okunyiiga. Yagenda ogukwatako nagamba guno omuliro gwa sitaani. Nagamba guno omuliro gwa sitaani bannange. Naye Kannakyala kaali gagutaddewo. Kati ekifo kyonna kyatandika okujja. Kannakyala kye kaakola kamusemberera. Ate kasooka ne kamunywegera. Kakati no Matt ali wano agezaako. Ayagala bano basooke bamale. If the penetrations happen, kitegeeza nti Lodi aba aluze his virginity. Kiba kitegeeza nti aba takyasobola kusaddaakibwa. Kano Kannakyala kasooka ne kamukwasa munnange ku mmere y'abaana. Kaagala musitula. Kakati no Matt yagezaako okulwanirira Chapiiri we. Amugamba nedda omwana tomusitula ayingire munda. Lodi n'agamba nedda nina okugiyinka. Kati no Lodi bakivugirawo wennyini. Bonna nga bekkaanya. Lodi n'agamba baaba gwasinga. Akati no baaba saakabona omusamize yeetegereza omwana ng'ali mu kutwala. N'agamba Matt kyekyo. Jjukira oba tebasobola kumusaddaaka because aba ayonoonye. Kannakyala kagimuwa erita givune kagyetegereza gamba yatwala obudde. Era kabona yabyagenda mu maaso nga byonna abyetegereza. Era munange n'ekifaananyi kye ne kijja. Kugemya omuliro wennyini munnange wekya gwera. Kaakati notadda mu kyaki ya Namaddala. Wetegereza abakadde abaali bavaayo. Alright. Is this your card? Nagamba eyo kaadi yo. Do I check my bra now? Kati munange nkebera ebbeere lyange oba. What? Ate nowagitaddemu batya. Amazing. Kati no bakulaga nti Lodi Niyoni ne Kannakyala bafuukira ddala kapo. Yali yakeegombadde okuva yajja ku high school. Birthday party clock Elasitike ka sinema. for his 5-year-old. Awesome. Kale munange oli osaamu gwe singa okimanyi ekyo najja n'akanywegera. Akati no kali kamulese ku kyaki ya Namaddala. You missed a wonderful service. Kimanye nti munnange osubiddwa saavisi ennungi. Just remember, Njagala ojjukire Jesus loves you. Yesu Kristo akwagala. Akati n'ekidindini kye balimu baali bakivuddemu. Era munnange taata bazadde be munnange be batandise okukkiriza mu Yesu Kristo. Tumugamba munnange ofiiridde. Kati nekyali we Matt nawe bali abasamize bonna bali bakyusiza munnange era ne badda munnange eri Kristo. We're gonna grab some vegan, hit the go-kart track. Nagamba munne tubadde eno nga tuli mu kunyumirwa naye ate munnange tuzze eno. Fine, I'm got my Bible study. Nagamba nti munnange ndi mu Bible study yange ndi mu kusoma. Alright. Nagamba kale tewali buzibu. Naye nga Kannakyala era Bible study ero teyava ku bamaama era munnange basisita munnange Mangadalena yabatwala abalage Bayibuli n'abasomesa Bayibuli. Akati no Lodi munnange bafuuse munnange family yali eta Katonda ne bavuddemu ebintu by'obusamize. Nagambye nakwetedde kakuyiga. Kugamba bagenda okulaba nabiyo ebintu bya bulimba. Okubonaabona bubonyibonyi. Acha. Tinlasitike kabadde ka sinema. Kudoboozi erya Kabaka Vijay Arafa Kabaka kyasookera busimu omukwano mu Uganda. Bw'atyo Lodi n'akalya pawuzi.
Siamese, squinting his eyes when he talk as if he was Chinese. But everything is still current like Guyanese. Until one day, niggas round the way, this is me squeeze. She came upstairs bitching, rule listen. Niggas in front the building was straight dissing. Throwing hints when I'm walking by, I'm blowing kissing. He was like, what? Shit, stiff and ripping. Get the Smith and Wesson after clipping. When outside started spitting, even hitting motherfuckers who was down with him. Blood everywhere, till his day, niggas on his team still compare him to Vaseline, cause he put him in intensive care. Yo, buck, 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 bullets tore they ass up. That's when on the scene, police sirens flashed up. The agenda make him surrender, start bagging him up. But he vision living in prison, started grabbing his nuts. Told the cops it's his dick that they all suck. He started backing him up, waving his gap like he clapping him up. That's when 2 G's came from behind trees, told him freeze and drop that. Instead he reloaded and cocked back. He said fuck that, turned his hat from the front to his back, played his index like Windex and squeezed on the gap. Immediately he started stumbling back, cause the SWAT team repeatedly laid his ass flat as he laid on his back. His girl rushed to his side, picked him up off the floor, put him on her lap. Got blood on her dress from the open flesh, got the bullet wounds left in his chest, cardiac arrest. She said, Pa, don't go, what about little Kadar? As she swept him out on the tar, trying to give him mouth-to-mouth CPR. But babe, Pa still lies stiff. She grabbed his hand and placed it by her heart on top of her breast. When she thought this was for the love of her sex, this was all for the love of her sex, sex, sex. This was for the love of her sex, this was all for the love of her sex, sex, sex. Pussy makes the world go round. 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 My chemicals got you feeling like you're ready to blow. If I had a Maserati, then we could ride it for show. So fresh and so clean, clean. Miss Jackson's in control. Grab your keys and let's go. Hands up and freak it. We're not gonna feel, no, not gonna feel this alone. Hands up and freak it. We're not gonna feel, no, not gonna feel this alone. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. We just wanna lose control. We just wanna lose control. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. This oxygen got you feeling like you're breathing the wind. Put on my mic jacket, sip a zone and move, walking. Who's bad, baby? You're not alone, baby. Grab your drinks and let's go. Hands up and freak it. We're not gonna feel, no, not gonna feel this alone. Hands up and freak it. We're not gonna feel, no, not gonna feel this alone. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. We just wanna lose control. We just wanna lose control. You and I, making the ground shake, baby, ground shake, baby. Your highs got me feeling so good inside, so good inside. Your highs got you feeling so good inside, so good. Your highs got me feeling so good inside, so good inside. Your highs got you feeling so good inside, so good, so good, so good.